Ntantamuki T kanso yakutulwa ku ggombolola y'e Kagamba mu mwaka ogwa 2021 ng'omu ku kaweefube yali agendereddemu okutuusa obuweereza ku bantu abawangalira mu kitundu kino amangu. Gye buvuddeko bakkansala bayisa ekiteeso okuzimba ekitebe kya kanso eno ku kyalo Kamuli Kiteredde wafuuka amaka ga T kanso, kyokka kizuuse nga waliwo abakulembeze abaagala okuziimula ebiteeso bino ate ekitebe kitwalibwe mu kifo ekiriraanye disitulikiti ey'Isingiro awali obuweereza obumala. Kubanga ge makati aga LCs eziri mu Ntantamuki T kanso. Eri side ye Kamuli waliyo LCs 12. Ate side y'Ntantamuki ngaliyo LCs 3. Abatuuze bagamba nti okuva lwe bakutulwa ku ggombolola y'e Kagamba tebafuna buweereza bumala naddala mu malwaliro n'ebyenjigiriza, kale ng'okubawa ekitebe babadde bakulaba ng'eddagala ly'emitawaana gino gyonna. Entambula tutugini abakazi balema bagwa muhanda balemebwa kuzaala bwo kulirwariro genda bakazi bona bali bagamba kutwala buka karuru abwo kubura buheereza bw'irwariro irizoba nituziika abwo bakazi kubura buheereza bw'irwariro ebyari bingi tubine marwaro tubine mashomero ati imwe mwana muza kugiringaniza zagati tureka kwendekana transport abakazi benda nkaba bambagira ngo baza kuzaara bakiza kushika kibanda. Bagamba nti tewali nteekateeka za gavumenti zonna ze baali baganyuddwamu nga buli ejja etuukira Isingiro ate gye baagala okuliraanya ekitebe. Batugamba oba gavumenti etuwadde ekintu oba tuwadde mwanyi oba tuwadde embuzi oba tuwadde ente abantu bajje babifune wano ekumpi baleke kumenyeka naye kitwewuunyisa seba abasajja abagezigezi batulemedde kuki ku mutwe. Naye abantu nga babiri basatu be tutamanyi ekintu bakyetise kyonna bakitwala Ntantamuki mu Isingiro mu nsalo wennyini bwe bagala bazimbe kati ffe tuba tuganyirwa mu ki? Ffe tulina abantu baffe abava Kanazi, Kakomero, Kamuli bava wala nnyo. Kwati wano ne twesanga wano ye senta era we tulina okutuukira ffe ab'Ntantamuki ne bava eri ne bali ne bava eri ne tugattira wano. Wilson Mwesige amyuka omukubiriza w'olukiiko Ntantamuki akukkulumidde abakulembeze abali mu kkobaane eriremesa enkulaakulana mu kitundu kyabwe. Naye kati twafunyemu ababbi abaagala obuweereza obutwala mu mayumba gaabwe abaagala babutwale Isingiro district. Kyemanyi Isingiro nabo balina obuweereza obwabwe bwe bawawa. Kati bw'owa Ntantamuki n'obutwala Isingiro tobeera mwenkanya. Kuva ekibuuliro okutuuka wano omuntu akozesaawo singi 7 ate okuva Ntantamuki okutuuka wano omuntu akozesaawo singi 2000. N'olwekyo singa nti batuyamba ne bateeka wano kubanga ye wakati y'abantu weyambirwa wonna. Amyuka ssentebe wa disitulikiti ey'e Rakai wabaluseewo agumiza abatuuze nga bwe waliwo enteekateeka ey'okuddamu okwetegereza ekifo ekituufu ekitebe we kijja okuzimbibwa ng'enteekateeka eno minisita Magezi wakugyetabamu. Tuleme kufiirwa mu kisoogo ffe nga banna Rakai kubanga awagenda T kanso wabeerawo enkulaakulana. Tusaba abatuuze b'Entantamuki ne Kamuli babeere bagumiikiriza kubanga budde bwonna minisita wa local government agenda kujja wano mu Rakai. Ebitundu bingi ebize bitondwawo ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu biyita mu kusoomooza okutagambika omuli ebbula ly'ensimbi obutaba na bitebe so ng'ewalala enkaayana mu bakulembeze zikonyezza enkulaakulana n'okusalawo. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.